Yes, Zedmonk Ssabatontomi Crown Babo King of Rappers and Rappers freestyle MEERE kulya agulumizibwe nga tendezebwe nga mangu nagamwe ngekitiibwa yamusinze nga mu nnimi zaago kibeerenga wewaawo muli balabe balungi abeekomera ku Culturalprides Voices of Heritage eddoboozi ly'obuwangwa n'ennono lyokka tulina wano olw'omukaaga oluyise mwasoma mwayiga kikinzizaamu amaanyi buli mu viewinga ne mu sharinga ne mu commentinga nsigala nga mbaweereza neera tuzze okuba nga tubasomesa tuzze okuba nga tubayigiriza ku production abagamba babeerako bazubayi TV bokaboka ate nga tubeera sponsored by Trick Promotions ne Healing Garden mbere nga mbanoonyako services zaabwe gye ziri nazo babeera nga bazibatuusaako mu bujjuvu njagala tugende ku kanyomero kaffe ak'eddagala lyaffe mulabe ki kye mbategekedde nga episodes eziyise neera nkyabafumbira ebyange nantaggwa buwomi tusimbudde. Yes, Zedmonk Ssabatontomi Crown Babo King of Rappers and Rappers and bagamba freestyle MEERE kulya neri ankomyeko kubanga mwatu kusomesa eddagala lyaffe leero tugenda kuba twogera ku ndwadde ki endwadde ya Kamunguluze esumbuwa nnyo abantu abagenza okubanga bakoledde ebbanga eddene kati nga producer wange Joseph ali ku kamera ayimiridde ebbanga ddene ayinza ofunamu gwe Kamunguluze kati kamuwe eddagala lyagamba nti no wembaawo kushongenda kubanga mwanatu gwe nno ndikozesa Kamunguluze kwata kye bayita gwe ntonyeze gikolese ginaabe mu mutwe ajja kubanga gwe kukuwona Kamunguluze ojja kubanga mwanatu gwe nno omugoba oba kwata kye bayita gwe nno ebikola gwe nno ebyensujju biyengere mazzi beera ng'onaaba mu mutwe kujja kuba mwanatu gwe nno oguwona amangu ago oba kwata musota talina muko weewumbeko yengeramu amazzi onabe mu mutwe ojja kubanga owona n'ebibajjo by'ejjirikiti beera ng'obinaaba mu mutwe ebigenda kuyambako okubanga owona mu mutwe gwe oguluma ebikola bya overkid nabyo bikuyambako omutwe oguluma beera ng'obyettanya bigenda kubanga mwanatu bikutaasaako nze sigadde Zedmonk Ssabatontomi nabagamba mbawa kye bayita endwadde n'eddagala ne musigala nga mwatu muyizeemu ndowooza emitwe gigenda kuddamu kubanga gibalumaaluma Kamunguluze gw'olina ogenda kubanga mwanatu gwe omugoba tugende ku episode yaffe ey'emmere yaffe nabagamba temulya bulinnyi bulye nomumanyi ne kyemulya tuula wansi kalira neera tukyasoma ku Culturalprides Voices of Heritage ly'eddoboozi lyokka ery'obuwangwa n'ennono ndi wano okubanga mwanatu nkuba kiki nno leero nkuletedde akanyomero kange ak'emmere yaffe emmere yaffe ogenda kuba njogera gwe ku kibala kye bayita eky'amapeera abasinga mbadde mugayitako bisi temwagala galya mulowooza gagenda basigala mu mannyo nga mwayite mwanatu ate nga muyita gwe nno ku mmere eddagala lyaffe lino eriri mu mmere yaffe eyo lye bayita gwe ery'amapeera likuyambako okubanga okola ki skin protection okubanga olwanisa gwe enkanyanya beera ng'ofumba ebikoola ebyo beera nga gwe nno obinywa eby'amapeera aba omirandira beera ng'obyettanira n'okugagaya obugaya nakyo kyennyini kisigala nga gwe eddagala funa ebikoola by'amapeera ssaamu gwe omubisi gw'enjuki omukyala aba omwami ayagala okubanga ositula libido bijja kuyambako okubanga mwanatu otaza gwe kalaso nga mwati kwe bagamba kali akakokoliroko omubiri gwe guluma kwata gwe ebikola by'amapeera beera ng'obifumba obinywe ojja kubanga gwe nno ogutaasa bikozese ng'amajaani sokamu ng'omunnyu beera ng'ogattamu obuwuka bikozese nga gwa amajaani sooka okooze mu munnyu okubanga otta obuko obugirimu beera nga gwe nno obiteeka ku kyayi beera ng'obinywa bijja kuyambako ku intestinal complications zonna ezibeera mu mubiri okubanga gwe tofunwa bulungi ebikola by'amapeera ddagala nnyo bajjajjaffe bakozesanga okuwonya endwadde ezimu gwe zobadde tomanyi n'ototegeera abaami balina enkwasa entono kiyite slow sperm count beera ng'okozesa ebikola by'amapeera bijja kuyambako ebikola by'amapeera eddagala oba emirandira gy'amapeera zijja kuyambako omwanatu okubanga oyongera ku sperms zo abakyala balina oda aba ovaamu akaswa kabi ennyo kwata ebikola by'amapeera beera nga mwanatu g'obitawaaza wansi eyo fumba amazzi beera ng'ogatawaaza ojja kubanga owonya akaswa kabadde kakuvaamu gwe akakabi mukuwaako ekirala abakyala balumiza mu periods cramps zikuluma beera nga wettanya ebikola by'amapeera obikwata mwanatu bifumbe beera nga gonywako tojja kuddamu kaba cramps nakugula bidagala nkyakuwa go low blood pressure beera ng'okozesa ki ebikola by'amapeera beera ng'obyettanira nnyo bijja kuyambako okubanga bikuyambako okusitula emirimu gyo okudda waggulu okuzibiikira obuzibiriwo abasirikale b'omubiri agala okubanga abazimba okubasitula beera ng'okozesa ebikola by'amapeera tewali kintu kyera kyonna amapeera ly'eddagala aba ebikola byabo bikuyambako okubanga gwe notereeza omubiri kati nno nze nsomesa nnyo ate nga mwe temusiima eyo katonda alinsasula nze asamba wadde eddagala abami mbawadde akaamwe abakyala mbawadde akaamwe tugende kanyomero kaffe akayiga obuwangwa n'ennono weewaawo agulumizibwe nga atendezebwe nga awenga ekitiibwa banga nagamu ekitiibwa akanyomero kaffe tugenda ku ke bayita ak'obuwangwa n'ennono tugenda kuba tusoma ku mannya aga lubaale ge mbadde muwulira naye nga temumanyi mugaso oba temumanyi kyakuyiga ki ekigalimu bajjajjaffe bano baali batumanga ebintu babitumanga n'omulamwa tebatumanga butuumi saagala otume omwana mukasa naye nga tumanyi zitegeeza ki tuuma ekintu ky'otegeera tuuma ekintu ky'onyonyoka kana kamiro twateekawo nti tugenda kwogera bwogezi okubanga musobola okategeera obulungi n'okanyonyoka obulungi erinnya mukasa litegeeza ki
erinnya mukaka litegeeza nti mukakase nnyo nti mukola kye mugwanidde okukola ate mu budde mwe mulina okubikoleramu. Erinnya mukasa litegeeza nti mukakase nnyo okukola bye mugwanidde okukola ate nga mubikolera mu kadde akakatuufu. Erinnya ndawula litegeeza nti mwawulenga ekirungi ku kibi era mwewalenga ekibi musobole okukola ekirungi. Erinnya ndawula litegeeza nti mwawule ekirungi ku kibi era mwewale ekibi musobole okukolanga ekirungi. Erinnya lubowa litegeeza ki? Litegeeza kunyweza era okuwangula oba mubeerenga bamalirivu mu buli mbeera, okuwangula embeera yonna. Bw'otandikanga olugendo toddiriza. Erinnya lubowa litegeeza kunyweza nti bw'otandika ekintu kyonna tokiddirizanga. Erinnya musisi litegeeza ki? Nti omutonzi nga bw'asimula ebitonde byo nammwe musimule baganda bammwe ab'amikwano gyammwe give mu tulo gigoberere ekkubo ettuufu. Ly'erinnya musisi. Erinnya musoke litegeeza ki? Erinnya musoke litegeeza nti musookenga eby'amakulu omuli okuteekateeka lubaale wammwe n'omukisa gwammwe, musembyengayo eby'ensi. Ly'erinnya musoke. Erinnya wannema litegeeza ki? Litegeeza nti jjajja wannema okutereeza nga nkyali muto, kati nkaddiye oba kati ontaddeko obulemu nga nkuze. Kitegeeza obulemu ki buno? Mu mirimu, obufumbo bugaanye, mu bintu eby'enjawulo. Jjajja wannema okutereeza nga nkyali muto, kati ontaddeko obulemu nga nkuze. Kiwanuka. Erinnya kiwanuka litegeeza nti ekitundutundu ky'okuwanula nti tononoozanga oba towanuzanga ebitakwatako. Bw'oba wakutambula olugendo lw'ensi eno ng'omuwanguzi, tononoozanga oba towanulanga ebitakwatako oba oli wakutambula mu lugendo lw'ensi eno ng'omuwanguzi. Erinnya kawagga litegeeza ki? Nti teweewagiranga kwabo abakusinga amaanyi n'okumanya. Erinnya bamweyana litegeeza ki? Nti bakweyunulenga mu buli gy'olaga abana mu bibi by'okola. Bakweyunulenga mu bibi by'okola ne gy'olaga. Serukeera ndi mufubanga nnyo okweyunira okukeera kuba ebirungi byenyulwa abo abakedde. Kabadde akanyumiro kaffe ak'obuwanga n'ennono nga tusoma ku mannya ag'enjawulo ge tubadde tubuulira obuwulizi nga tetumanyi mugaso gwago aba nga tetumanyi nti nno gayina meaning. Wano Culturalprides Voices of Herrtage eddoboozi ebuwanga n'ennono. Yes, akanyumiro kaffe akasemba akayiga olulimi lwo. Olulimi lwo tugenda kuba twogera ku bisoko ate twogere ne ku lugero. Ebisoko ngenda kuba bingiko byo nasalawo mbyogere bwogezi musobola okuba nga mubitegeera abanga bitambulira ku pesi gye musobola okutegeera. Engeri sasola bibaterawo byonna wansi awo. Kati njagala mbawe ku kisoko. Ekisoko tugenda kuba twogera ku omuleeganjuba. Omuleeganjuba kitegeeza ki? Kitegeeza ssaawa. Omutega nswera kitegeeza ki? Kanzu. Omutega nswera kitegeeza kanzu. Ekizibaawo kitegeeza kooti. Producer nga akakamanyi. Enkampa kitegeeza stokisi. Enkampa kitegeeza stokisi. Okuyita ttembo kitegeeza kugwa ddalu. Okubuuza ssaalongo endeku kibeera kubuuza kirabika. Kitegeeza ekyo kisoko kya lukale. Okubuuza ssaalongo endeku kitegeeza kubuuza kirabika. Amatama okufunya amatama ebikonde oba okuserera ekitaggumira. Okusereekerera oba okusereekerera ekitaggumira. Amazina g'ekirevu. Okuwunya ku gwa ddyo. Okukwata akewamala. Okuwa amatooke obwala. Okugenda okw'omu. Byonna bitegeeza kulya. Mukitegedde ekyo? Abayizi mwenna mubeere nga mukozesa ku bigambo bino eby'enjawulo. Kinyumira nnyo nga mubikozesa. Nze ndi Mpagi Sseddugge. Mukozese ku bigambo bino, mukozese Oluganda luno luba tuyambako kubanga ki? Ngenda kulya mmere. Genda omwana omugabe ngenda kuwunya ku gwa ddyo. Ngenda kuserekera ku kitaggumira.
So ino culture prize voices of heritage eddoboozi ly'obuwangwa n'ennono tusomesa tuyiga olugero tugenda kugenda olugero bayita Zirindaba olwange tawa musiibe MEERE. Zirindaba olwange tawa musiibe MEERE. Ate mbusa ategedde akanyomero kaffe akafundikirako olugero lwaffe. Akanyomero kano njagala obeere ng'ofunamu ekyokuyiga towuliriza buwuliriza nzira bagamba nsomesa era ataziyize kusoma mwattu obeera ng'ofuluma ne TV gijjeeko obeera nga mwattu gwe togiraba. Olugero lwayo tugenda kuba twogera ku Zirindaba olwange tawa musiibe MEERE. Olugero luno lutegeeza ki? Mulamu bwa bulijjo eyo gye tuwangaalira n'ebyo bye tukola mwanattu tulina okuba nga tuyiga. Omuntu yenna waba alina ekintu ky'akola mu bulamu bwa bulijjo nga tayagala kubanga mwanattu akiwaako omulala si kirungi nnyo agamba oyo gundi yamanyi n'ebibye munnakukubidde essimu agambe bansibye leero jangu ku poliisi ontaasa osobole okuba nga onzijjayo ggwe olw'okuba siggwale mu kaduuku lwako tokamanyi we kanyigoga n'ogamba oyo amanyi n'ebintu bize sinamu tubako okukola bizibu. Abantu ba bulijjo bonna balina embeera ey'obuntu obwo oy'okumma abasibe emmere kuba tebamanyi ki kibeerayo eri. Zirindaba olwange tawa musiibe MEERE. Beera ng'ofunamu ekyokuyiga mu lugero gwenno olwo. Nze Zedmonk Ssabatontomi nabagamba nja kusomesa mbayigirize muleme kubanga mwana timuyisiza bubi ku bantu bannammwe mubowe nga mwana olinamu oba olina kalolekisiko beera nga munoomuwaako mulumire kaalyeko kuba naye abayagala mato okulyako. Tugende tumalirize culture prize voices of heritage eddoboozi ly'obuwangwa n'ennono Zedmonk Ssabatontomi. Yes, mubadde balabi balungi abeekumidde ku culture prize voices of heritage eddoboozi ly'obuwangwa n'ennono. Wano wetubeera nga tusoma wetubeera nga tuyiga ebintu eby'enjawulo mubadde mubimayire nga temubikolerako mubadde mubimayire nga temubikakasa mwebale kubanga musoma mwebale kubanga mutegeera. Mwanjuza omutesitesi omukulu Zedmonk Ssabatontomi Crown Baba King of Rap Sando Parasi Freestyle MEERE kulya mbebaze okubanga mubaddeko ku saawa emu yokayoka ku YouTube yaffe ya Ethnic Pride Organization kwetubeera mwebale kubanga mutuninga in era abeera ku sponsorship abansponsoring abanteekamu musimbi okubanga shene etambula beba Healing Garden ku production embeerako n'abazubairi TV babeera nga bakikwasaganya. Track promotions naye n'agamba nti ayagala digital marketing services munoonyeeko ku 0709991748 ajja kubanga akuyamba. Nsigadde Zedmonk Ssabatontomi nsaba Katonda abajjajjange abankuumire.